Yino mmotoka esangiddwa nga yakwekebwa wansi mu ttaka kyokka ng'egenza okuziikulwayo nga mpya ttuku wabula nga kizuuliddwa nti mu ttaka muno ebadde yakamalayo emyaka 5 malambirira. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza gy'otuusaako engalo sirema kusimaako ensuso okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko ate gwe munaffe atannaba kusubscribinga nkukubiriza osubscribinge era munaffe nkusaba okonene mu kadaako kasobole okubeera nga kakutemyako buli lwe tubeerako kye tutaddeyo olunno tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Ate mwe bannaffe abagabanako n'abalala oba kuyita okusheyalinga tubasiima bya nsuso. Mwebalire ddala temujjangaoko. Nze Emmy April Nakawombe era nga watali kumala budde tusimbudde. Yino mmotoka ezuuliddwa nga yaziikibwa mu ttaka ng'ebadde yakamalayo emyaka 50. Mmotoka eyogerwako yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwali gwa Juuni omwaka 1957. Enesangiddwa nga yasabikibwa bulungi era nga bagenza okugiyiikulayo ng'efaanana ng'empya. Mmotoka eno yaziikibwa ng'ekyafaayo essaza Oklahoma bwe lyali liweza emyaka 50 bukyanga litondebwawo. Essaza eryogerwako lisangibwa eri mu bitundu eby'obukiikaddyo obw'amasekkati g'eggwanga erya Amerika. Bano balina emikolo gy'obuwangwa gye bakola buli lwe baba n'ebijaguzo eby'okujjukira essaza lyabwe bwe lyatondebwawo era nga gitwaliramu okuziika eby'omuwendo naye nga ku luno baasalawo okuziika mmotoka. Oyinza okwebuuza ekibuuzo nti ebbanga eryo lyonna mmotoka yavaayo etya nga teyonoonese kuggwaawo? Okusobola okugiziyiza okwonooneka bwe baali bagiziika basima ekinnya awali ettosi n'amazzi kubanga okusinziira ku kunoonyereza bino bikuuma emmotoka ebeera eziikiddwa era ne bigiziyiza okwonooneka. Mu ngeri y'emu amazzi tegasobola kwetabika na mmotoka naddala singa gabimba ne gatuuka ku kasolya ka mmotoka. Kino nno kiba kitegeeza nti mmotoka eno yasangibwa ebulidde mu mazzi nga gaabikka okutuuka ku kasolya kaayo. Mmotoka eno bagenza okugiggyayo nga tetambula naye ng'emipiira, injini n'ebitundu ebiri wansi mu yo nga byetaaga kukola naye nga waggulu ebadde enyirira bulungi era nga bwegitunulako tolema kulowooza nti mpya. Omukolo guno ogw'ebyobuwangwa era ogwa byafaayo gwakolebwa essaza lino ng'ekijjukizo n'okwagazisa abantu essaza lino nga buli lwe bajjukira mmotoka eno bajjukira okuzaalibwa oba bajjukira nti lwali lumu essaza Oklahoma ne litondebwawo.
tukwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangooko. Nze Emmy April Nakawombe. 88.8 CBS FM.